Ekitabo kya Eseza essula esooka okutuuka ku y'okutaano. Awo olwatuuka ku mirembe gya Akaswero, ye Akaswero oyo eyafuga okuva e Buyindi okutuuka e Bwesiyopya amasaza 127. Awo ku mirembe egyo Kabaka Akaswero bwe yatuula ku ntebe y'obwakabaka bwe eyali mu lubiri lwe e Susani, mu mwaka ogwokusatu ogw'okufuga kwe, n'afumbira embaga abakungu be bonna n'abaddu be, obuyinza bw'e Buperusi n'e Bumeedi, abakungu n'abakulu b'amasaza nga bali mu maaso ge, n'ayoleseza ennaku nnyingi obugagga obw'obwakabaka bwe obw'ekitiibwa n'ettendo ery'obukulu bwe obutasingika, ennaku 180. Awo ennaku ezo bwe zaatuukirira, Kabaka n'afumbira embaga abantu bonna abaali bali awo mu lubiri lw'e Susani, abakulu n'abato, ennaku 7 mu luggya olw'oku lusuku olw'olubiri lwa Kabaka. Waliwo ebitimba eby'engoye olweru n'olwa nnawandagala n'olwa kaniki nga bisibiddwa n'emiguwa gya bafuta ennungi n'olw'effulungu n'empeta eza zaabu n'empagi ez'amayinja aganyirira. Ebitanda byali bya zaabu ne ffeeza ku mayinja maalire aganyirira, amamyufu n'ameeru n'aga kyenvu n'amaddugavu. Ne babanywesa mu bintu ebya zaabu, ebintu nga tebifaanana byokka na byokka, n'omwenge ogwa Kabaka mungi nnyo ng'obugagga bwa Kabaka bwe bwali, n'okunywa ne kubanga amateeka bwe gaali nga tewali ayinza okuwaliriza, kubanga Kabaka bwe yali alagidde bw'atyo abaami bonna ab'omu nnyumba ye bakole nga buli muntu bw'ayagala. Ne Vasuti Kaddulubaale n'afumbira abakazi embaga mu nnyumba ya Kabaka eya Kabaka Akaswero. Awo ku lunaku olw'omusanvu omwoyo gwa Kabaka bwe gwasanyuka olw'omwenge, n'alagira Mekumaani ne Bizusa ne Kaluboona ne Bigusa ne Abagusa ne Zesali ne Kalukasi, abalaawe 7 abaaweererezanga mu maaso ga Akaswero Kabaka, okuleeta Vasuti Kaddulubaale mu maaso ga Kabaka ng'atikkiddwa engule ey'obwakabaka, okwolesa amawanga n'abakungu obulungi bwe kubanga yali mulungi okutunuulira. Naye Kaddulubaale Vasuti n'agaana okujja olw'ekiragiro kya Kabaka bwe yamulagiriza abalaawe. Kabaka kyeyava asunguwala ennyo, ekiruyi kye ne kibuubuuka mu ye. Awo Kabaka n'agamba abagezi abategeera ebiro, kubanga eyo ye yali empisa ya Kabaka eri bonna abaamanya amateeka n'emisango, ne Kalusena ne Sesali ne Adumasa ne Talusisi ne Meresi ne Malusema ne Memukani, abakungu 7 ab'e Buperusi n'e Bumeedi abaalabanga amaaso ga Kabaka era abaatuulanga ku ntebe ez'okumwanjo mu bwakabaka, abo be baamuddirira nti tunaakola tutya Kaddulubaale Vasuti ng'amateeka bwe gali, kubanga takoze ekyo Kabaka Akaswero kyamulagiriza abalaawe. Awo Memukani n'addamu mu maaso ga Kabaka n'abakungu nti Vasuti Kaddulubaale tayonoonye Kabaka yekka, era naye n'abakungu bonna n'amawanga gonna agali mu masaza gonna aga Kabaka Akaswero, kubanga ekikolwa kino ekya Kaddulubaale kiryatiikirira mu bakazi bonna okunyoomesanga babba baabwe mu maaso gaabwe, bwe kinaabuulirwanga nti Kabaka Akaswero yalagira Vasuti Kaddulubaale okuleetebwa mu maaso ge naye n'atajja. Awo ku lunaku luno abakyala ab'e Buperusi n'e Bumeedi abawulidde ekikolwa kya Kaddulubaale banaagamba bwe bati abakungu bonna aba Kabaka, kale walibaawo okunyoma kungi n'obusungu. Kabaka bw'anaasiima bw'atyo alaalike ekiragiro kya Kabaka era kiwandiikibwe mu mateeka ag'Abaperusi n'Abameedi, kireme okuwanyisibwa, Vasuti aleme okujja nate mu maaso ga Kabaka Akaswero, era n'obukulu bwe obwa Kaddulubaale Kabaka abuwe omulala amusinga obulungi. Awo bwe banaalaalika etteeka lya Kabaka ly'anaateeka okubunya obwakabaka bwe bwonna, kubanga bunene, kale abakazi bonna banassangamu ekitiibwa babbaabwe abakulu n'abato. Ekigambo ekyo ne kisanyusa Kabaka n'abalangira. Kabaka n'akola ng'ekigambo kya Memukani bwe kyali, kubanga yaweereza ebbaluwa mu masaza gonna aga Kabaka, mu buli ssaza ng'empandiika yaalyo bwe yali, na buli ggwanga ng'olulimi lwabwe bwe lwali, buli musajja afugenga mu nnyumba ye era akiraalike ng'olulimi lw'abantu be bwe lwali. Eseza essula ey'okubiri.
Awo oluvannyuma lw'ebyo obusungu bwa kabaka Akaswero bwe bwakakkana, n'alyoka ajjukira Vasuti n'ekyo kye yakola n'ekyo ekyateekebwa eri ye. Awo abaddu ba kabaka abaamuweerezanga ne boogera nti banoonyeze kabaka abawala abato abalungi abatamanyi musajja, era kabaka ateekebwa abaami mu masaza gonna ag'omu bwakabaka bwe. Bakuŋŋaanyize abawala abato abalungi bonna e Susani mu lubiri mu nnyumba y'abakazi mu mukono gwa Kegayi omulaawe wa kabaka, omukuumi w'abakazi, era ebintu byabwe eby'okulongoosa babiweebwe. Awo omuwala kabaka gw'alisiima ab'e Kaddulubaale mu kifo kya Vasuti. Ekigambo ekyo ne kisanyusa kabaka n'akola bw'atyo. Waliwo Muyudaaya mu Susani mu lubiri erinnya lye Morodekaayi mutabani wa Yayiri mutabani wa Simeeyi mutabani wa Kiisi Omubenyamini, eyaggyibwa mu Yerusaalemi wamu n'abasibe abaatwalirwa awamu ne Yekoniya kabaka wa Yuda, Nebukaduneza kabaka w'e Babulooni gwe yatwala. N'alera Kaddaasa ye Eseza muwala wa kitaawe omuto, kubanga teyalina kitaawe newankubadde nnyina, era omuwala oyo yali mulungi nnyo. Awo nnyina ne kitaawe bwe baafa, Morodekaayi n'amutwala okuba omwana we ye. Awo olwatuuka ekiragiro kya kabaka n'etteeka lye bwe byawulirwa, n'abawala bangi nga bakuŋŋaanidde Susani mu lubiri mu mukono gwa Kegayi. Awo Eseza n'atwalibwa mu nnyumba ya kabaka mu mukono gwa Kegayi omukuumi w'abakazi. Awo omuwala oyo n'amusanyusa n'afuna ekisa eri ye, n'ayanguwa okumuwa ebintu bye eby'okulongoosa wamu n'emigabo gye, n'abawala 7 abaagwanira okubamuwa nga baggyibwa mu nnyumba ya kabaka. N'amujjulula ye n'abawala be n'abayingiza mu kifo ekisinga obulungi mu nnyumba ey'abakazi. Eseza yali tategeeza ng'abantu be bwe baali newankubadde ekika kye, kubanga Morodekaayi yali amukuutidde obutakitegeeza. Era Morodekaayi n'atambulira nga buli lunaku mu maaso g'oluggya lw'ennyumba ey'abakazi okumanya Eseza bw'ali era kyalibeera. Awo oluwalo olwa buli muwala bwe lwajja okuyingira eri kabaka Akaswero ng'amaze okukolerwa ng'etteeka ery'abakazi bwe liri emyezi 12, kubanga ennaku ez'okulongoosa kwabwe bwe zaatuukirira nga bwe zityo, emyezi 6 amafuta ag'omugavu n'emyezi 6 ebyakaloosa n'ebintu eby'okulongoosa abakazi. Kale bw'atyo omuwala n'alyoka ajja eri kabaka. Kyonna kye yayagala n'akiweebwa okugenda naye ng'ava mu nnyumba ey'abakazi ng'agenda mu nnyumba ya kabaka. Yagenda akawungeezi n'akomawo enkya mu nnyumba ey'abakazi ey'okubiri mu mukono gwa Sasugaazi omulaawe wa kabaka. Yakumanga abazaana, teyayingira nate eri kabaka, wabula nga kabaka musanyukidde era ng'ayitiddwa n'erinnya. Awo oluwalo lwa Eseza omuwala wa Abikayiri kitaawe wa Morodekaayi omuto eyamutwala okuba omwana we bwe lwali lutuuse okuyingira eri kabaka, teyaliiko kye yeetaaga wabula ebyo Kegayi omulaawe wa kabaka omukuumi w'abakazi bye yalagira. Eseza n'aganja mu maaso g'abo bonna abaamutunuulira. Awo Eseza n'atwalibwa eri kabaka Akaswero mu nnyumba ye eya kabaka mu mwezi ogw'ekkumi, gwe mwezi Tebesi mu mwaka ogw'omusanvu ogw'okufuga kwe. Awo kabaka n'ayagala Eseza okusinga abakazi bonna, n'alaba ekisa n'okuganja mu maaso ge okusinga abawala bonna, n'okuteeka n'ateeka engule ey'obwakabaka ku mutwe gwe, n'amufuula kaddulubaale mu kifo kya Vasuti. Awo kabaka n'alyoka afumbira abakungu be bonna n'abaddu b'embaga enkulu, embaga ya Eseza, n'awa amasaza okusonyiyibwa, n'agaba ebirabo ng'obugabi bwa kabaka bwe bwali. Awo abawala bwe baali bakuŋŋaanye omulundi ogwokubiri, awo Morodekaayi n'atuula mu mulyango gwa kabaka. Eseza yali tategeezanga ekika kye bwe kyali newankubadde abantu be nga Morodekaayi bwe yamukuutira, kubanga Eseza yakola ekiragiro kya Morodekaayi nga bwe yakolanga bwe yali ng'akyamulera. Awo mu biro ebyo Morodekaayi ng'atudde mu mulyango gwa kabaka, 2 ku balaawe ba kabaka, Bigusani ne Teresi, ku abo abaakuumanga oluggi, ne basunguwala ne bagezaako okukwata kabaka Akaswero.
Awo ekigambo ekyo ne kimanyibwa Moridekaayi, n'akibuulira Eseza kaddulubaale. Eseza n'abuulira kabaka mu linnya lya Moridekaayi. Awo ekigambo ekyo bwe baakikenneenya ne kirabika nga bwe kyali bwe kityo, bombi ne bawanikibwa ku muti. Awo ne kiwandiikibwa mu kitabo eky'ebigambo ebya buli lunaku mu maaso ga kabaka. Eseza essula ey'okusatu. Awo oluvannyuma lw'ebyo, kabaka Akaswero n'akuza Kamani mutabani wa Kamedaasa omwagaji, n'amusukkiriza, n'agulumiza entebe ye okusinga abakungu bonna abaali naye. Awo abaddu bonna aba kabaka baali mu mulyango gwa kabaka ne bakutamira Kamani ne bamuvunnamira, kubanga kabaka bwe yali alagidde bw'atyo ebigambo bye. Naye Moridekaayi teyamukutamira so teyamuvunnamira. Awo abaddu ba kabaka abaali mu mulyango gwa kabaka ne bagamba Moridekaayi nti, kiki ekikusobesa ekigambo kya kabaka? Awo olwatuuka bwe baayogeranga naye buli lunaku, naye n'atabawulira, ne babuulira Kamani okulaba ebigambo bya Moridekaayi oba nga binaanywera, kubanga yali ababuulidde nga mu Yudaaya. Awo Kamani bwe yalaba nga Moridekaayi teyakutama so teyamuvunnamira, kale Kamani n'ajjula obusungu, naye n'alaba nga tekugasa okukwata Moridekaayi yekka, kubanga baali bamutegeezezza abantu ba Moridekaayi bwe baali. Kamani kyeyava asala amagezi okuzikiriza Abayudaaya bonna abaali mu bwakabaka bwonna obwa Akaswero, abantu ba Moridekaayi. Awo mu mwezi ogw'olubereberye gwe mwezi Nisaani, mu mwaka ogw'ekkumi-n'ebiri ogwa kabaka Akaswero, ne bakuba Puuli bwe bululu mu maaso ga Kamani buli lunaku era buli mwezi okutuusa ku mwezi ogw'ekkumi-n'ebiri gwe mwezi Adari. Awo Kamani n'agamba kabaka Akaswero nti, waliwo abantu abasaasanye abatattaganye mu mawanga mu masaza gonna ag'obwakabaka bwo, n'amateeka gaabwe tegafaanana mateeka ga ggwanga lyonna, so tebakwata mateeka ga kabaka. Kyekiva kirema okugasa kabaka okubaganya. Kabaka bw'anaasiima kiwandiikibwe bazikirizibwe. Nange ndisasula ettalanta eza ffeeza 10 mu mikono gy'abo abaateresebwa okukuuma omulimu gwa kabaka, okuzireeta mu mawanika ga kabaka. Awo kabaka n'aggya empeta ye mu mukono gwe n'agiwa Kamani mutabani wa Kamedaasa omwagaji, omulabe w'Abayudaaya. Awo kabaka n'agamba Kamani nti, effeeza eweereddwa gy'oli era n'abantu okubakola nga bw'osiima. Awo ne bayita abawandiisi ba kabaka mu mwezi ogw'olubereberye ku lunaku lwago olw'ekkumi-n'essatu, ne bawandiika nga byonna bwe byali Kamani bye yali alagidde ab'amasaza ba kabaka, abaami abaafuganga buli ssaza, n'abakungu ba buli ggwanga, eri buli ssaza ng'empandiika yaalyo bwe yali, n'eri buli ggwanga ng'olulimi lwabwe bwe lwali, mu linnya lya kabaka Akaswero mwe byawandiikirwa era byateekebwako akabonero n'empeta ya kabaka. Ne baweereza ebbaluwa ne zitwalibwa ababaka mu masaza gonna aga kabaka okuzikiriza n'okutta n'okumalawo Abayudaaya bonna, abato n'abakadde, abaana abato n'abakazi, ku lunaku lumu, ku lunaku olw'ekkumi-n'essatu olw'omwezi ogw'ekkumi-n'ebiri gwe mwezi Adari, n'okutwala omunyago gwabwe okuba omuyiggo. Ebyaggyibwa mu kiwandiike ne biraalikibwa eri amawanga gonna. Ekiragiro kiragirwe mu buli ssaza balyoke beeteekereteekera olunaku olwo. Awo ababaka ne banguwa ne bagenda olw'ekiragiro kya kabaka, etteeka ne libuulirwa mu lubiri lw'e Susani. Awo kabaka ne Kamani ne batuula okunywa, naye ekibuga kya Susani ne kibulwa amagezi. Eseza essula ey'okuna. Awo Moridekaayi bwe yategeera byonna ebyakolebwa, Moridekaayi n'ayuza ebyambalo bye, n'ayambala ebibukutu n'evvu, n'afuluma n'agenda mu kibuga wakati, n'akaaba n'eddoboozi ddene ery'ennaku nnyingi, n'ajja mu maaso g'omulyango gwa kabaka, kubanga tewali eyayinza okuyingira mu mulyango gwa kabaka ng'ayambadde ebibukutu. Awo mu buli ssaza ekiragiro kya kabaka n'etteeka lye buli gye byatuukanga ne waba okuwubala kungi mu Bayudaaya, n'okusiba n'okukaaba amaziga n'okukuba ebiwoobe. Kale bangi abaagalamiranga bambadde ebibukutu n'evvu. Awo abawala ba Eseza n'abalaawe be ne bajja ne bamubuulira. Kaddulubaale n'anakuwala nnyo, n'aweereza ebyambalo Moridekaayi by'aba ayambala, n'okumuggyako ebibukutu bye, naye n'atabikkiriza.
Awo Eseza n'ayita Kasaki omu ku balaawe ba kabaka gwe yali ataddewo okumuweereza n'amukuutira okugenda eri Moluddekaayi okumanya ekigambo ekyo bwe kyali n'ensonga yaakyo. Awo Kasaki n'afuluma n'agenda eri Moluddekaayi awali ekifo ekigazi eky'ekibuga ekyayolekera omulyango gwa kabaka. Awo Moluddekaayi n'amubuulira byonna ebyamubaako n'ebintu bwe byenkanira ddala Kamani bye yasuubiza okusasula mu mawanika ga kabaka olw'Abayudaaya okubazikiriza, era n'amuwa n'ebyaggyibwa mu kiwandiike eky'etteeka eryalaalikibwa mu Susani okubazikiriza, okulyolesa Eseza n'okulimubuulira n'okumukuutira ayingire eri kabaka amwegayirire era asabire abantu be mu maaso ge. Awo Kasaki n'ajja n'abuulira Eseza ebigambo bya Moluddekaayi. Awo Eseza n'agamba Kasaki n'amuwa ebigambo eby'okutwalira Moluddekaayi nti abaddu ba kabaka bonna n'abantu ab'omu masaza ga kabaka bamanyi nga buli muntu oba musajja oba mukazi anaayingiranga eri kabaka mu luggya olw'omunda atayitiddwa, waliwo etteeka limu eriye attibwenga, wabula abo kabaka baagololera omuggo ogwa zaabu abeere omulamu. Naye nze siyitibwanga okuyingira eri kabaka ennaku ziri 30. Awo ne babuulira Moluddekaayi ebigambo bya Eseza. Awo Moluddekaayi n'abalagira okuddiza Eseza ebigambo nti tolowoozanga mu mwoyo gwo nga ggwe ogenda okuwona mu nnyumba ya kabaka okusinga Abayudaaya bonna, kubanga bw'onoosirikira ddala mu biro bino, kale okulokoka n'okuwona kuliva awalala eri Abayudaaya, naye ggwe n'ennyumba ya kitaawo balizikirira. Era ani amanyi oba ng'ozze mu bwakaddulubaale olw'ebiro ebifaanana bwe bityo. Awo Eseza n'abalagira okuddiza Moluddekaayi ebigambo nti genda okuŋŋanya Abayudaaya bonna abaliwo mu Susani mu nsiibire, so temulya newankubadde okunywa ennaku 3 emisana n'ekiro, era nange n'abawala bange tunaasiiba bwe tutyo, bwe ntyo bwe ndiyingira eri kabaka ekitali kya mu mateeka, era bwe ndizikirira ndizikirira. Awo Moluddekaayi n'addayo n'akola nga byonna bwe byali Eseza byamulagidde. Eseza essula ey'okutaano. Awo olwatuuka ku lunaku olwokusatu, Eseza n'ayambala ebyambalo bye ebya kaddulubaale n'ayimirira mu luggya olw'omunda olw'ennyumba ya kabaka okwolekera ennyumba ya kabaka. Kabaka n'atuula ku ntebe ye ey'obwakabaka mu nnyumba ya kabaka okwolekera omulyango gw'ennyumba. Awo olwatuuka kabaka bwe yalaba Eseza kaddulubaale ng'ayimiridde mu luggya, kale n'aganja mu maaso ge. Kabaka n'agololera Eseza omuggo ogwa zaabu ogwali mu mukono gwe. Awo Eseza n'asembera n'akoma ku musa gw'omuggo. Awo kabaka n'alyoka amugamba nti oyagala ki kaddulubaale Eseza, era kiruwa kye weegayirira? Onookiweebwa ne bwe kinaaba ekitundu ky'obwakabaka. Awo Eseza n'ayogera nti kabaka bw'anaasiima, kabaka ne Kamani bajje leero eri embaga gye mufumbidde. Awo kabaka n'ayogera nti mwanguye Kamani kikolebwe nga Eseza bw'ayogedde. Awo kabaka ne Kamani ne bajja eri embaga Eseza gye yali afumbye. Awo kabaka n'agamba Eseza nga batudde ku mbaga ey'omwenge nti osaba ki era kinaakukolerwa, era weegayirira ki kinaatuukirizibwa ne bwe kinaaba ekitundu ky'obwakabaka. Awo Eseza n'addamu n'ayogera nti kye nsaba era kye neegayirira kye kino, obanga ŋŋanze mu maaso ga kabaka, era kabaka bw'anaasiima okumpa kye nsaba n'okutuukiriza kye neegayirira, kabaka ne Kamani bajje eri embaga gye ndibafumbira, era enkya ndikola nga kabaka bw'agambye. Awo Kamani n'afuluma ku lunaku olwo ng'asanyuse era ng'ajaguzizza mu mwoyo. Naye Kamani bwe yalaba Moluddekaayi mu mulyango gwa kabaka nga tayimirira so nga tamusegulira, n'ajjula obusungu eri Moluddekaayi, era naye Kamani n'azibikiriza n'addayo eka. N'atuma n'aleeta mikwano gye ne Zeresi mukazi we. Awo Kamani n'ababuulira ekitiibwa ky'obugagga bwe n'abaana be bwe benkana obungi n'ebigambo byonna kabaka mwe yamukuliza, era bwe yamukuza okusinga abakungu ba kabaka n'abaddu be. Era Kamani n'ayogera nti weewaawo Eseza kaddulubaale teyaganya muntu yenna kuyingira wamu ne kabaka eri embaga gye yali afumbye wabula nze, era n'enkya ampise wamu ne kabaka. Naye ebyo byonna tebiriiko kye bingasa nga nkyalaba Moluddekaayi Omuyudaaya ng'atuula ku mulyango gwa kabaka.
Awo Zeresi mukazi we ne mikwano gye bonna ne bamugamba nti basimbe ekitindiro obuwanvu bwakyo emikono 50, enkya oyogere ne kabaka okuwanika Moludekaayo okwo, kale olyoke oyingire ne kabaka eri embaga ng'osanyuka. Ekigambo ekyo ne kisanyusa Kamani n'asimbya ekitindiro.